ekyo kiraga nti abantu music bakyamwagala Misaachi alina abawagizi bulungi. That's what I can say. Wawanika di Serena because enyimbo zina saagala kupa olw'okuba Misaachi ajjuzza nti nange ekyankola eki nze katumale okweteekateeka bwe tulaba nti enteekateeka gye tukoze esaanidde tujja kulanga. Abantu abadde boogera band music nti yagwa bubaka kibowa ku lunaku luno. Obuzibu bw'abantu ndowooza walina okubaawo enkwatagana ennungi wakati w'abayimbi ne media. Media oli atuuka ye n'anyiga ng'omuntu nakoza platform yeka nkoze nti okuba band music kangameti yakola ki yagwa. Ne bambi bali ate abamwagalira ddala basasula bo tebalina platform ne babeereyo mu nnaku yaabwe abaali ku mitwalo 2 ow'omutwalo mugenda okukomawo nga mubasaba 10 era ne beesonda ne bakola ki ne bazituwa. Ndowooza tuyige okuwagira ebintu by'Abannayuganda, tuyige okwawula omuntu ku product ye. Nefe wano bw'olaba nti funyemu obutakanya ne Misaachi ba product so ngeri abagala product gwe kamera ogikozesa ne tomanyi character yoli yakola kamera right gofa kuki ku kamera era gwe kyekigasa oba oli mutamiivu oba kino yakola kamera gwe naye gyokola ki gyokoza kati ne music yali badde nga bwatyo oli wabadde kuwadde music bakunyiiza baawula oli muntu beera ku product. Kiraga kino because abantu baze ne babagoba n'obagoba kiraga bulimba bwawe ayogeranga nti music yagwa. Ekyo kiraga nti bali mu kulimba kubanga goba ne platform eyogera naye nga ate oli gweyogera talina platform ejja kuwakana ye ne tumunyigiririzeeyo it's not right. Mbaddeko ne Honorable Ssegirinya n'akusekerera n'agamba nti mukulu Mayinja yandibadde ajjuza wano naye alina ebintu bye yakola. Manyi yabaayo omuntu nga deserving my comment. So I think he doesn't deserve my comment. He only deserves my silence. Kyogambye Honorable Mulamba. I repeat this. I will not even mention his name. But Honorable Ssegirinya. Okay? But he doesn't deserve my comment. What he can deserve is my silence. Afachi nawe. He doesn't deserve my comment. So ekyo tukirekawo. Omukulu nga walaba n'ebizibu. Ate ebizibu ki? Eby'omukyala. That's rubbish. Tebiriyo sibibangako nabyo. Sibangako nabyo. Yakudwako yagenda Bulaaya yafairinga fayiro divorce ayagala omugambo gwamwe gwe mulina kati nga gwe munamawulire engeri gye yafairinga fayiro ne divorce waako abalabi kopi funayo kopi ogikubeko mu mawulire ogambe yiino divorce okifuna bulungi kuba kati ate gwe osuumuseemu okusinga aboogera obwogezi. You have a camera, you have a platform, kati kuba eri a divorce paper ekifaananyi then put mawulire abantu baffe baleme guno omugambo tulina gulwanyisa kubanga gusize obulimba bungi. Njimanyi abayimbi abamu baki bakomplaininga nti bakubirako bamunabamu ate nga nabo balina ennyimba ezisukka mu 10. Federation yaffe nnanga abayimbi tubadde na associations kati associations weziri then waggulu federation yeriyo. Ndowooza tusooka tugiwa obudde ekole tuleme kugikubanga nayo yakatandika ekyali ku bbanga eritandika kati bwe tutandika tugikuba federation ffeffe nyini tujja kuba twekubye abatukulembera tubawe omukisa bakole ki bakulembere. Bw'oba olaba nti baloweze bubi kana akakiiko ka kiseera bagamba abana abayimbi abalala buli omu ali invited mu meetings za federation ate atwala buli muntu so bajje bwabaayo olukiiko bawe endowooza zaabwe suubira batukulembera bajja kuwuliriza bw'obaawo ekishamba kikyuse wekiba kirungi tubawagire ne federation tugireke etambule. Wuma it's an association. Association eba ntono ku federation. Federation eba waggulu waki association. Kati Wuma association. Wuma wagita Uganda Musicians Association, right? Eri Uganda Musicians Federation, right? Kati federation nene ku association. So kati association erina ku affiliating under federation. Nolwekyo federation baba bakama ba fefa balina za association ne tuba wasi waabwe. Ogamba bwotyo olowooza muba temukoze ebintu bingi kuba
kisigala era nti mulimu bayimbi nekiri kirimu era bayimbi anti kati zamati mweyawude nnyo biri constitutional esawa ne tuli mu kusaba ministry sente gavumenti bwezikuwa oba ministry tebagiwa association yo gavumenti ediringa na federation then federation nediringa naki ne association zizaayo kati bwataba federation awo wakati tuba tubulawo gavumenti gwekolagana nayo kati emitenda bwejjo bwegigenda nolwekyo mbadde nsaba federation tugiwa omukisa tugiwa obudde tuleme kugikubanga nga yakatandika ku bumanyirivu bw'olina n'experience gy'olina oba president lwaki tewabulya ndowooza sijja kukiteekawo bwentyo nti bwa president oba kiki let us guide the question is ani atutte kifo kya natutte kifo ki ekikulu kya kutiiminga wamu ne tukulembeza industry bakuwadde ki no kati ejjovugodda ono bamuwadde ki oli bamuwadde ki tekirina nnyo kyekireeta ku federation kwendi kubanga associations zisindika abakiise ku federation era association mwendi yansindika ku federation kwendi naye tubeere nga tuwa nnyo amaanyi ebitugatta okusinga okuwa amaanyi ebitwawula bagamba babawadde kulya abayimbi abamu be bamutataddeyo nedda bambi buli muyimbi ali invited subira baalize ne tukwatagana tulowooza kino ekintu mwakirese nga puresha y'aba promota gye mwakidde nnyo gyese pressure kusaba ministry kubanga ministry ebirowoozo mulina bitwala mu federation nebitwala awaddako kati bwetabaawo muba mu bulamu muli mu bbanga so kyabadde kyetaagisa ogenda bakuba buyimba ki wano owa misaki kandabe nyimba nanyigi kandi abakubiire banakuba lwe nayimba